babiri bakwatiddwa mu kitundu kya Arua oba poliisi ya Arua nga bagezaako okugulirira omusango ku poliisi ya Arua Vura CPS n'obukadde bubiri obwa ssente nga baali baagala Osiside atwala Arua Vura CPS akwate ssente ezo asobole okutta omusango omusango ogwaddizibwa omwaka ogwo oguwedde mu Desemba ng'ennaku z'omwezi 17 nga omusango ogwo gwali gwetooloolera ku ttemu eryakolebwa mu ngeri ey'entiisa oluvannyuma lwa Onzima omwami gwe bayita Onzima Innocent ne banne ab'ekika okulumba muganda waabwe gwe bayita Arijule Alido ku kyalo kye bayita Nnyo ekisangibwa mu disitulikiti ya Arua. Ono baali bamulanga okuba nti yafuna obugagga obw'omu mazzi ekitaabasanyusa, so baagenda ne batematema Arijule Alido then ne bakuŋŋaanya ebitundutundu ne bagenda ne babisuula mu ttooyi, amaka ge ne bagasaanyaawo n'ebintu byonna ebyali mu maka. Bano oluvannyuma badduka ne bagenda beesogga eggwanga erya DRC ne balinda Osiside yaliyo ebiseera ebyo gwe bayita ASP Maloba Moses okuba nti yakyusibwa okuva Arua ne tutwalayo Kalinachi Jaffa nga naye ASP, so ne bakozesa omukisa ogwo kubanga ASP Kalinachi Jaffa olwatuuka yateekamu amaanyi mu musango n'akwata Onzima Innocent eyakulembera ekikolwa eky'ettemu n'okusaanyaawo muganda waabwe. So bano baali bazze bagulirire okuteebwa kwa Onzima Innocent n'okubuzaawo fayiro oba n'okusaanyaawo omusango ogwali gwakolebwa. So abantu baffe twagala obategeeza nti okugulirira omupoliisi n'ekigendererwa eky'okutta oba okwonoona omusango gubeera musango gw'amaanyi era mu kifo ky'okugulirira omupoliisi amagezi ge twagala obbawa ga kufuna looya oba puliida asobola okubayamba okuwoza omusango ogwo nga gutuuse mu kkooti oba nga gukyali mu poliisi. So twagala okwebaza Osiside ono owa Arua olw'okulaga omutima omutuufu ogw'omusirikale owa poliisi wano e Uganda, kubanga eyo bbaaji eyo gye twambala etuwa obuvunaanyizibwa obw'amaanyi okuweereza obulungi wakati w'obwerufu n'obwenkanya. So mu kukola ekyo yalaze omutima omulungi n'ekifaananyi ekirungi eky'ekitongole kipoliisi. Poliisi mu kitundu kya Old Kampala ne Kampala Metropolitan North bali mu kuwenja oba okunoonya abakozi aba Kampala Boda Central Leadership omuli Fifu Siraj, Sempala Asadu, Kajubi Noah, Kiza Swadik ne Maniragaba Gerard. Bano bazze bakozesa bubi ofiisi yaabwe nga balaga nti bafuna contract esolooza ssente oba esolooza emisolo mu baboda naye bazze bakikola mu ngeri ng'ebikolwa bye twali tuyina emabega eri nga baboda bakwatibwa bateekebwa mu kaduukulu, pikipiki zaabwe bazikwata ne balyoka bazisibira ku offices eza Kampala Boda Central Leadership mu ngeri emenya amateeka. W'ogoberera amateeka osanga nga tewali kiragiro kiragira muntu okukwatibwa mu ngeri efaanana bweti olw'okuba alemeddwa okuwa omusolo ogwa boda. So mu kwemulugunya kuno kwe twafunye ekitongole
abapoliisi okuva mu Old Kampala bagenze ne bayingira offices zino eza Kampala Boda Central era tulina pikipiki 21 ezanunuddwa ne zitwalibwa ku Old Kampala Police Station. Tugenda bano ku bannannyini kubajjako statement tubakwase pikipiki zaabwe naye ate tulabe nga tugenda mu maaso n'okuvunaana abakozi bano ekikolwa ekyokukansa ssente mu baboda mu ngeri emenya amateeka, okubasiba mu ngeri emenya amateeka n'okukwata pikipiki zaabwe mu ngeri emenya amateeka. N'okwebaza aba Flying Squad abakoze omulimu omulungi awamu ne poliisi Mukono, poliisi Kabuusu ne Katwe abatwala Kiwafu B nga bano basobodde okukwata ababoda 5, omulala ow'omukaaga yafuna ebisago eby'amaanyi abatuuze oluvannyuma olw'okumukakkanako ne bamukuba emiggo emizibu ennyo egyamuviirako okufa. Naye nga bano aba5 n'oyo ow'omukaaga eyafudde baali beenyigira mu kikolwa ekyokulondoola abasaabaze munnaabwe gw'abasaabaza bageraageranya anaatera okutuuka ewuwe oba mu kifo ekyekusifu ne balyoka bajja ne bataayiza omusaabaze ne bamukuba ne balyoka bamubbako ebintu. Tulina akatambi ke twafulumya ak'omutuuze wa Eritrea gwe bataayiza nga anaatera okutuuka amaaso ga geeti eyingira mu maka ge ne bamukuba kapeeva ne baddira ne helmet ne baddamu ne bamukuba, yafuna ebisago ebyamuviirako okufa. So bano aba5 abakakwatibwa mulimu Mudeda Derek, Lukenge Ashraf, bano bakwatiddwa e Naama Mukono. Munnaabwe Byabali Hassan ye yafa oluvannyuma lw'okufuna ebisago ebyava mu bantu ba bulijjo. E Kabuusu twakakwata Barogere Edrisa gwe bamanyi nga Edi mu kitundu ekyo. Then ekiwafu tulina Kitiibwa Rodney ne Mukibi Farouk. Twagala okugaziya okunoonyereza ku bantu bano naye abantu abayinza okuba nga baakosebwa ebikolwa eby'ettemu, ebikolwa ebyokukozesa ebissi n'okubatulugunya nga gye bali, tubasaba mukwatagana ne poliisi mu kitundu kya Kampala Metropolitan South. Era Flying Squad yakoze omulimu omulungi era mu bitundu eby'emuyenga n'ewabigalo ne bakwata abavubuka era aba boda mulimu abantu bangi abalungi naye ate tulinamu n'ababoda abalina empisa ensiiwuufu, abalina omutima ogw'ettemu, aboonoona omulimu gwa boda muno mu ggwanga. Mu basatu abakwatiddwa nga bano bakozesa piki ne baddira seloteepu enzirugavu ne balyoka bakyusa ennamba plate eza piki zaabwe. Kati otuuka okunoonya piki eyo ennamba yaayo nga teriimu mu system. So abasatu abakwatiddwa nga beenyigira mu bikolwa bino mulimu Muhanguzi Elia, Shaban Beka ne Mubiru Ronald. Tulina ne piki zaabwe 2. Bajaaji omulimu namba UGA 699X ne UDM 579 Bano balina okutulaga bannaabwe abalala be bazze bakola omulimu guno nabo. Obutabanguko mu maka bwakoleddwa mu bitundu eby'emayuge. Tulinayo omwami omu gwe bayita Baligasima Muhammad. Ono oluvannyuma lw'okumuta okuva mu kkooti okuva mu prison
oba okuva mu kkomera mu kitundu ky'e Mayuge yakomawo ewaka naye ate mu bbanga ttono yasobola okulumba maama we omuto gwe bayita Mutesi Fatuma Naabirye w'emyaka 4 ku kyalo kyabwe eky'Ensenda ekisangibwa mu ggombolola eya Kigandaalo mu disitulikiti ey'e Mayuge, n'alyoka amutugumbula n'amutta. Taata we agenda okudda ewaka asanga mukyala we attiddwa. Abatuuze beekolamu omulimu ne balondoola ebigere mpaka mu maka ga Baligasiima Muhammad, naye ne balyoka bamukakkanako ne bamukuba ogenda okkakkana nga bamusse. So twafiiriddwa abantu 2 mu ttemu eritandibaddewo. So tweyongera okukubiriza abantu baffe okulemerera okutwalira amateeka mu ngalo naye okulaba nga bakoleganira wamu ne poliisi mu bitundu byabwe. Then tulina n'omwami gwe bayita Tuesday Venancio. Ono yatabuka ne mukyala we gwe bayita Nakibeyo Christine nga oluvannyuma lw'omukyala ono okumujeemera ng'amaze okumugaana okugenda mu binywero ku kyalo ekyerusaana ekisangibwa e Kabugondo mu disitulikiti ey'e Kassanda. So omukyala ono olwafuluma enju n'agenda mu katrading center, agende mu katrading center e Rusaana anywe ku kenge. Bbaawe yamugoberera ng'alina ekissi ekyekiso era n'amutaayiza mu kkubo n'amusoggasogga ebiso. Ekiso yafuna ebisago eby'amaanyi ku mutwe ebyamuviirako okuvaamu omusaayi omungi. Omukyala ono oluvannyuma yafa. Bbaawe Tuesday Venancio amala okulaba nga asse mukyala we yagenda yakwatibwa abantu ba bulijjo n'atwalibwa ku poliisi. Kino ekikolwa nakyo tukivumirira kubanga obutabanko mu maka busobola okugonjoolwa obanga okwataganye bulungi nnyo n'ekitongole kya poliisi n'abakulembeze n'ab'eŋŋanda n'ab'emikwano. Then mu kitundu eki tulina owa bodaboda gwe bayita Twebaze Felix ow'ekyalo ky'e Rwemihingo gwe tuli mu kunoonya mu kiseera kino olw'okutwalira amateeka mu ngalo. Naddira omutuuze w'oku kyalo ky'e Kabuba gwe bayita Byakureka Nathan myaka 25 nga mukozi wa bulijjo. Ono yafunye ennyiike n'atwalira amateeka mu ngalo oluvannyuma lwa Byakureka Nathan w'emyaka 25 mugambako ku pikipiki ye eyali ekaddiye nga erimu pikipiki zino zinyegenya eziba zikaddiye ennyo. Kwe kumugambako nti lwaki tolekera okuvuga kipikipiki ekyo ekikadde. Ekyaviirako Twebaze Felix okunyiiga n'alyoka amukuba omuggo ku mutwe. Ono abadduka n'akwata gu bbulooka ogw'amaanyi n'amukuba emabega w'omutwe ng'adduka. Ne kiviirako Byakureka Nathan okufa. So mu kiseera kino tuli mu kunoonya Twebaze Felix ku musango guno ogw'ettemu. Tulina keesi esooka yabadde mu kitundu ky'e Buyende nga omwami omu gwe bayitawo Charles yabadde alwana ne mukyala we Miri. Mu kulwanagana okwo waaliwo omuliraanwa waabwe gwe bayita Mbago Ivan eyazze asobole okubataasa. Mu kubataasa bayitawo Charles yakwatibwa obusungu n'agenda n'asamba mutabani wa Mbago Ivan gwe bayita Sinani Basiru ow'emyaka 2 lwaki yeenyigira mu kumutaasa ng'alwana ne mukyala we.
omwana ono kya mukisa mubi yafiiriddewo mu kakliniki, yafudde ng'atwalibwa mu kakliniki k'e Nakabira. Omwami Bayitawo Charles yasobodde okukwatibwa ku kyettemu. Ettemu eddala ery'omwana omuto ow'omwezi ogumu, omwana ow'obuwala ow'omwezi ogumu kwakoleddwa ku kyalo kya Angorom ekisangibwa mu disitulikiti ey'e Serere, nga kino kyaddiridde omukyalo omu gwe bayita Apeduno Loy okukwatibwa ennyiike, okukwatibwa ennyiike n'alyoka alumba akaana kano ak'obuwala ak'omwezi ogumu ke bayita Adongo Sarah akamujjawe ke yasanze nga akeebasizza mu kasiisira akajjajja waabwe gwe bayita Akelo Deborah. Eyo gye yakasanze nga keebase n'alyoka akatuga n'akatugumbula, so n'alemesa kano akaana ak'omwezi ogumu okunyumirwa obulamu katugambe. Ono yakwatiddwa n'atwalibwa ku poliisi olw'okutta akaana akamujjawe. Ekyokuba nti okutandika ng'ennaku z'omwezi 9 mpaka 19 omwezi ogujja ogwa Maayi, wagenda Abannayuganda n'abatuuze okuva mu mawanga abalala bagenda kubalibwa. So ekitongole ky'epoliisi n'abakuumaddembe abalala bajja kuba bawerekera n'okukuuma n'okuwa obukuumi eri abakozi abava mu kitongole ekya Uganda Bureau of Statistics, nga bano awamu ne National Planning Authority Ministry etwala abakozi ne Ministry y'ekikula ky'abantu, nga bonna bali emabega wa enteekateeka zino ez'okubala omuwendo gw'Abannayuganda. Okubalibwa kw'Abannayuganda kuno kukolebwa kusobole okuyamba mu kutegekera Bannayuganda okutegekera Bannayuganda mu bitongole ebiwerako n'okukola embalirira. Constitution yaffe oba ssemateeka eragira okubalibwa kw'Abannayuganda okukolebwa buli oluvannyuma lw'emyaka 10. So tukubiriza Bannayuganda okwenyigira mu kino mu kubalibwa kuno, tusobole okumanya omuwendo gwaffe n'engeri gavumenti n'ebitongole ebirala ebigiyambako okutupulaningira obulungi. Okubalibwa okwasemba okukolebwa kwali mu 2014. Mwebale nnyo.